Ekimu ku bisinga okubeera eby'omutawaana kwe kusuubira omukwano ogw'amazima, omukwano ogwaddala giyite true love mu bantu abatali balambulukufu. Naye nandikozesa ekigambo ekyanguwa nti abantu abali fake. It is not in order. No. I wonder when you expect true love from a fake person. N'osuubira omukwano ogwaddala true love mu muntu mugayi ng'ali fake. Gayi ali fake babaako engeri gye bakulaga. Wabaawo ebintu ebikulaga nti oyo omulenzi ali fake. Ng'abantu bakikugamba, nga mikwano gyo gikikugamba, nga famire ye ekikugamba, nga instincts zo zikikugamba nti omusajja oyo gw'oliko ali fake. Omuwala oyo gw'ogezaako okufaafagana naye nti omukulu buso omutwalawo ali fake. Kati bw'omaliriza abantu nga bagamba nti ffe tetukyewuunya, tetumwewuunya. Ebyo tubisuubira, tubaye tubisuubira. Jo nabasuubiza ne mbagamba yesterday omuntu gwe twayogedde naye yagambye nti gwayagala tali ku WhatsApp. Naye nga kakati gobeereeyo mwogera ku WhatsApp, bwe yatuuse okwogera gwayagala n'agamba nti ye gwayagala tali ku WhatsApp. Ekyo kiraga nti omusajja aba yakulimba, byonna byakugamba nga akulimba. Era jo ne nkugamba nti obulimba bumu bukuba eri tuli mu mazima gonna omuntu ge yali awulidde. Negamba nti omuntu asobola okukulimba n'akulimbira ddala. Nabagambye omuntu akulimba eggwanga, omuntu akulimba emyaka bingi. Ne nkugamba nti ekyomutawaana kwe kuba nti omusajja agenda n'akugamba n'okugamba nti Muganda naye nga Mulundi. Ne tumanya nti Omulundi tabula. Waliwo ne yawadde comment n'agamba wabula Mukasa Mary agabula sozi onzijukizza jjajja wa Obi wange yayina ng'abaana naye nga wulira Kaweesi ng'amuyita Gaweesi Gatongo. Nawe Mukasa Mary tolina magezi. Gatongole gawe. Kakati bw'obanga accent yo yeeyo, please tuleke tuseke kubanga bisesa. Naye waliwo byewulya nga babyogera mu lulimi lwo nga bikusesa busesa. Gatongole Gaweesi. Jesus. Hey, kale comments baade bazitaddemu naye nga bingi wano ne kawo kanveewo. Kakati ndowooza kubanga manyi muli iga nnyo ku love lab ya leero omuntu ono namukubidde, yesterday was Wednesday, namukubidde ku Tuesday. Namukubidde ku Wednesday kumachi. Tuesday. Namukubidde ku Tuesday. Naye njagala mbanyumize bwino wa byonna nga tumaze ova mu love lab eno. N'ekirala ku saa 7 tubeerawo ne show. Ku saa 7 olwaleero, ku saa 7 olwaleero, gambako mukwano gwo nti ku saa 7 olwaleero nkyesigalizza. Naye nga ku saa 7 katugende mu love lab Gatongole Gaweesi. Hello. Hey. Yes, brother, with a good evening. Evening, how are you? It's as if all tewali network. Owulikika ng'oli wala nnyo. Yeah? You're breaking. It's as if you don't have network. I know that you need network. Anti kusaidia like kompulira bulungi naye wangu owuguka oli on and off. Yebale brother William. Kale kye nawe jera. Owulikika nga atali mu central like ng'oli mu kifo kya walako. Ndika sente. Wasibire. No. Wasinje mibiri. Oya bwentandisa okuvuga speed. Okay, onoyogera na Moses brother William. Olina mu eddakiika nga 2 twogeremu. Yeah.
Hello. Ekyo. Brother William, waliwo omwana ow'obuwala nsabye okukubirako kasimu? Omwana w'obuwala? Nti waliwo omukyala nsabye okukubirako ku kasimu? Ye. Naŋŋamba ebintu bisatu bye mba nkugamba. Eh. Ekisooka osule bulungi. Aha. Ekyokubiri akwagala nnyo. Ekyokusatu kirimu NB. Aha. Ekyokusatu agamba ngambira William nti mwagala nnyo, nja kunywerera ku kigambo kyange, like I've made promises before him and I will stand by my word. It is a humble request that William also does the same. Abasajja, most men are good at talking, but less of them are act. Nsaba abeera omusajja ow'ekigambo kye. It will make him a different person from the men who have tried to vibe me, who have tried to promise me heaven and earth. Nsaba busabi William abeera omusajja ow'ekigambo kye. B. Ndowooza owulira bwe nkuvuga nga ali mu lecture. B. Olowooza mukyala kyono gwe twogerako William? William, ono gwe twogerako, I am 101% sure that you know her. Omumanyi. Omanyi lwaki? She is not a secret admirer. She is not a stranger. But a person you woke up one day n'omugamba omanyi ABCD nagamba let me think about it. N'omusaba ne reply n'akuwa reply ng'akonfaminga proposal. Kati bw'ongamba nti no tomumanyi oba weekuba omupiira. Omutegedde? Olowooza twogera ku ani ono William? Wangi? William, omuntu gwe twogerako omumanyi. And I'm being honest over this. Ayagala confirming ddala William ali serious. If he is serious, then asobola okuteeba omuwala gwe twogerako. Muwala kyono. Wangi? William, muwala ki gwe twogerako? Abaana ye nyinanere naye wambadde kajja kubuuza buja mubongo. Ate kinkubuzabuza ogambye omuntu gwe twogerako omumanyi. I'm sure ina girlfriend. Kituufu si kituufu? Kati girlfriend yani kubanga ayagala kakasa oba ddala omumanyi oba olina bangi ng'obuzaabuza. Balinga bameka? Balinga babiri basatu? Balinga basatu. Swaba. Haki olina ssatu But let's get serious William. Omuwala ono ayagala kakasa ddala William ali serious oba just bya kiyaye? Tiba kiyaye mugambi ndi serious. Oli serious? Bwoba oli serious yani omuwala? Nkubuuza ekintu simple. Naye owa mugambi nina abawala gasooka mu basatu naye simanyi. Tomanyi ani? Simanyi ani oba. Okay. Ninyonyole mukwano. William.
omuwala ono agenda kutandika okukubuusabuusa. Omanyi lwaki? Enemaani gw'oyogera naye nga tali sure ku muwala ki gw'alowooza gw'ayagala abeera tali serious, kati agenda kukutwala nga William atali serious n'akatono. Bw'oba oli serious mbuulira the last 4 digits of her phone number. Eyiye oba? Eyiye ey'omuwala gw'oyagala. The last 4 digits. Atatu mwemu, esemba ya atatu mwemu. Ng'oseka. Nedda nsabye the last 4 digits. Ezo mpaddeko 2. 4 digits? Kebera. Sabu mwenda atatu mwemu. 7 okatuuse. Okatuuse. William omuwala ono akwagala. Era asaba onywerere ku kigambo kyo. Ompulira kye ngamba? Nsaba onywerere ku kigambo kyo. Bubaka ki bw'olina gy'ali? Owaye naye ate omuwala wamutanzira. Nze omuwala njogera naye ku ssimu. Ogera naye ku ssimu? Atakugamba ati abeera wa? William, ate kati otandise okumbuzaabuza ssebo. Owaye. Wangi ssebo. Naye omuwala nyagala, nange mwagala. Kati omuwasa ddi? Genda muwasa. Ogenda muwasa? Ekisooka nze ndi brother we, naye njagala obeera omukoowa obuvunaanyizibwa ng'ebintu bya kitiibwa si bya kiyaaye. Kale muko. Kale. Ati enkoko yange naye ate bw'oneeyisa obulungi leero ebintu bijja kuba bya mirundi 2. Ompe enkoko n'enkuwa enkoko. Muko kale gitereke. Kale enkoko gitereke n'eyange kangitereke. Oyagala ng'ebiika oba nkuwe n'obwana bwayo? Ng'ebiika. Kale ssebo, kale. Tujja kuddamu twogere muko. Kale muko. Kale ssebo. Yes. Kale ssebo. Kakati bwe muwulira njagala tubeere honest, omuntu ono saamulabyeko face to face. Bw'obanga tokitegedde nga kyenjogera tekikwataganye nakyo, njagala tusooke oddeyo oliplayinge wano Guy wentandikidde okwogera ne Guy ombuulire. 1. Omuntu ono bwe tuwogedde alaze nti ali kaseese. Kituufu si kituufu? Gamba nti kituufu. Omuntu ono bwe tuwulira accent ye teyawukana na ya kaseese. Kaseese tumanyi ggwanga eribeera kaseese, like the Renzori people. No byowulidde njogera wasiibire wasinja emibiri. Accent ya Guy ono ye accent y'ekitundu kyalimu. Ekyo mateeka. Challenge me over that. Kati nno njala babuulira. Omuwala nolwayo tannaba bitegeera.
tanaba bitegeera omuntu gwe twogerako ali Kasese n'eggwanga lyeyo. Omuwala omuntu gw'abadde atambula naye mu mukwano gw'ataddemu ne ssente negwe omanyi ekitegeeza okubanga omuntu omanyi nti ssente oziteeka mu muntu ng'ali Ntebe Kitoolo ng'akugambye nti era Ntebe Kitoolo n'akulimba n'eggwanga sigenda kulyogera abantu bajja kunkwata bubi wano bakitwale nenze ekisinga okubanga kye neewuunya eggwanga omuwala lye baamugamba ne accent yennyini ono omuntu nze njogere naye dakika ziringa 10 naye nga mpulya accent tesobola kubanga ye eggwanga lyagamba omuwala naye njala babuulira nze kimu ku kyemmanyi bagamba okujjako abamu abatonotono abagezezaako okukyusa endowooza zaabwe mu bibatuuliddeko wano ne mukadde kayita nze sozi mu love stories tuteekateeka okuleeta abalala mwonooyigira naye abantu abasinga naddala omwana ow'obuwala muwabule ku bintu byonna naye omwana ow'obuwala tebamuwa nnyo magezi ku laavu nga bwe kiri common nti omusajja kizibu okumuwa amagezi ennyo ku ssente awulira nga yeetegerera ku ngeri gyagenda okusaasanya oyinza okumuwa ku magezi engeri gyagenda ozifunamu naye tosobola kumuwa amagezi ku ngeri gyagenda ozisaasanyamu n'abawala olumu si bangu okubawa amagezi oba okubawabula ku nsonga ez'omukwano bw'abanga yagudde mu mukwano naye njagala babuulira there is a story, there is a scenario omuwala ate story erina engeri gyeyagala okufaanaganamu ne ku love story emu gye twabeerako wano nayo omuwala ne bamugamba nti omwana oyo omulaba omwana oli alina engeri yabeeranga wa jjajjaawe kati nga bwe bagenda ewa jjajjaawe omuwala ne boyfriend we bagenda ewa nazaala we ye jjajja w'omwana gwenjogerako ng'omuwala amulaba naye ng'agamba bannanga omwana ono yali yafaanana gaayi ng'ebigambo biyitinga oyo omwana waagundi ng'ogyeko ebyo ng'omuwala agamba bannange omwana yali yafaanana gaayi. To make matters worse omwana nga bw'ajja bano bakomye bazze mu kyalo bwe bajja okumuwa haaga amuyita ddadi naye mukimanyi nti omuwala gaayi yali yamutuuza mu fulampe mu ddagala n'amukakasa nti oyo omwana si wuwe alabirira mulabirire omuwala n'akkiriza ekiboozi kakati community ng'emugamba nti oyo omwana waagundi otuuka n'obeera mu position etayawukana naye guno munaanansi omusajja ng'awunya omwenge naye ng'akugamba nti ogwo bino bigundi bino n'ayiwa namu ati munaanansi. Abamu aka vidiyo bwe baakalaba balina engeri gye baalookingira ku kintu ekimu naye sijja kwerangira mu ba intellectual kanerangirire mu ba deep thinkers. I went deep into thinking and wondering gayi ono kiki ekimuli mu mutwe kubanga bagamba omutamivu tabagambwa naye omusajja yatumatiriza ddala nti guno munaanansi and I am telling you banji kati olwaleero bakikozesa oli musango omuntu ali ku mwenganywa naye ng'agamba guno muki guno munaanansi efuuse nankola omuntu ayingira ebbaala tuwe ku munaanansi naye ng'ategeeza ngule ategeeza belaga pilis na taska naye nga gwe muki kati ate ffe abanywa omunaanansi ogwa ddala tuli mu kattu olwaleero nti okugamba era ngamba kati nyinyonnyola ntya nti nywa munaanansi omunaanansi baagwonoona naye njala okutegeeza abawala bangi baggayi babagamba nti ogwo munaanansi gwomanyi ekirezo muno gamba ate gwe gunywe nako omanyi olwo omuntu okugamba ng'akugamba bugambi n'akikulaga bulazi naga gwe gunyweko kakati gogamba oba nze mpuliddwa testi waliwo ka video ka training nnyo obuvubuka buli ku TikTok. I don't think oba bonna Uganda oba bonna Nigeria maybe bintu ennyo birinnyo Nigeria kati buyingira abamulabyeko mujja kunjulira video gye nalabye leero yesterday bubbi bulaga buzanya nnyo nga bubba
kati bwabbye their latest video ku TikTok bujanga busoba ne buyingira enju omubbi omu usually yasooka okuyingira naye oluyingira bwati ng'ali mu nju agenda okweraba ng'ali mu kibira mu nsiko kakati oli alaba ono tavaayo ate omulenzi fun enough bw'afuluma n'afuluma abweru bwati ng'aba ku lubalaza bwaddamu n'ayingira bwati ng'aba mu nsiko kati omulenzi omubbi omulala ng'amwegattako era bagenda okuddamu okwekanga nga bweraba bali mu nsiko bombi aba naye omu yasooka obutakitegeera eyasooka gye nalabako babba TV nga bwe omuyaya ayingira mu nju n'agibba oluba okufuluma bw'ati omulyango ng'aba akutte ettitiriri mumanye ekiti kye basigudde nga kyakutte mu ngalo bw'ati bwaddayo mu nnyumba ng'alaba akutte TV bw'afuluma ku mulyango ng'alaba akutte kiti kakati eriyo abawala be batambuliza mu fiction bw'atyo mu bufuusa bwe butyo kakati omuwala bw'abeera eri mu bantu agamba gwe oyo omwana walugemwa kukuba nange banange omwana oli ayina obubakko ayina forehead y'empumi ayina empumi yalugemwa yennyini olwo ali mu banne kagani mbabuulire naye omusajja ono annimbye ekimala ono omwana wuwe mukimanyi nti omwana amuyita taata bwamutwala ani amusasulira school fees yamusasulira kakati bw'obeera mu bantu n'ogamba ono omwana wa era omuwala ajja asula ekinze kakati bw'aba abeera n'omulenzi bino byokomawo ekokoma omukazi tayogera wai kiki ate omanyi tolina musango ate kati kiki ng'abikuzzaamu omusajja olwamulaga omwana we muno nti munaanansi ng'amutonanga nenkubuulire bw'onoova ku bantu ojja kufuna emirembe oyo omwana ani yakugamba nti wange sinze nze nakugamba nti omwana si wange kakati bagenda kunsibako omwana ddala atali wange nze musiru atuuka okugamba nti omwana si wange ng'ate wange kati notandika nawe bigatta wait a minute naye ate omusajja asobola okungamba nti omwana si wuwe nga wuwe kati omanyi bw'atandika ogamba ne kati ye ng'alooza sibitegeere alooza ekirimbo kinaawangaala olaba bw'otandika okugweka enyinyini okwewa n'ekyokuddamu ng'oyongera okukakasa nti gayi kyakugamba kituufu nga mutambula ekitera okumala eggobe mu kibya kwe kuzuula nti oyo gw'oyita omwana si ye mwana yekka nene nnyina ali lubuto nnyina azaala oyo gwe baateekebwa maama we kati otuuka okubigamba gaayi era bw'osanga gaayi omukalu ng'eddebe nga kati okitegedde kati ndoza tudde ku birala ekyo tate tunaabeera ku ekyo tudde ku birala kati ng'otandika okukakasa obujega bwe obuwumbatuutu emputtuuyo naye nga baakulaga dda nti ogwo munaanansi wotegeerera nti gwe tegwali munaanansi ng'ogenda olugwa kuba tuweewunya ate omuntu anywedde omunaanansi ekyamanyi tegubeeramu ntangawuzi batera guteekamu ntangawuzi batandika kukulaba ng'ogwa kati mukugwa bw'onoobuka bwoti ne bukya lw'otegeera nti bwe manga ddala nanywedde munaanansi omutuufu ogwa ddala sisobola kugwa bwe nenfuna ebinoobule lw'otegeera nti gwabadde munaanansi wagunywedde ne kukugenda ne ku mutwe noba nga tokyabitegeera kiwavudde otambula ng'ogwa n'okugwa naye ng'enkovu oziina ngezeseza kya munaanansi naye waliba obulimba bwe tulabira ddala nga buli practical obukwatikako bwe buti naye olw'okuba omuntu aba agudde mulaavu okukwata ssente n'oziweereza omuntu n'okizuula nti tabeera na mu kitoolo nga bwe yakugamba mumanyi kyekitegeeza omuntu okukugamba nti ali mu kitoolo n'okizuula ng'ali kasese mwe mulowooza ono kati ekyeyo akyabitegeera byakola omanyi ne bw'obeera oyimagininga kakati bw'obanga ali Dubai ayimagininga bw'ati n'agamba kati bwe naaba nze omusinkana kakati bwe naagenda ku airport bw'aba nona wanayangwa wano mu kitoolo ne wali ku airport obwongo bwona ne bujjanga bubala bwe butyo ebirowoozo tobikoya na bikoya kubanga bw'ogenda e Uganda bwoti otuukira mu kitoolo kati atandika okulowooza bw'anaaswikinga abirinnyisa ebbaasi oba gaga oba ki paka kaseese n'olwekyo
Setera kugamba abantu kuwuliriza nnyo bigambo. Naye ŋŋamba abantu nti bw'owuliriza ebigambo sengejja. Ebimu bikuyiteko bigende bifulumire mu kutu okulala. Naye ebirala kakuŋŋunta bakabikuŋŋunta bisigalemu. Bwe bakugamba nti omusajja gw'ogenda okutwala alina omwana ng'ate akugamba talina mwana, tulaba nti kina kye kitegeeza. Naye munnange era olumala muwala nga baddamu nga bamutegeeza nti munaanansi. Bamugamba kituufu oyo Sozimo bwe yankubira nali Kaseese. Ate nkulimbe nali Kaseese. Naye ogambye nti Kaseese bwe bagenda bafiira ebufiizi. Nze nali ŋŋenzeeyo ku mirimu. Ng'addamu ng'amukakasanga bw'ali mu kitoolo. Olowooza kimwetaagisa kwekubisa wali ng'ali ku petrol station eri awo ng'oweeta okuyingira mu kitoolo. Oba bagiyita batya waliwo petrol station eriwaawo. Olowooza kimwetaagisa kukola ekyo. Oba kugenda ku buli obupande obulaga nti welcome to Ntebe oba biki. Asigala trust agimutaddemu kubanga amwagala. Bw'atandika okulowooza akabanga akatono kabadde nabo obukadde obusatu bwe yakamubuteekamu n'awulira ng'ateeka okukkiriza nti kati ali mu kitoolo. Lwali ndaakomewo bwe ntandika obbanyumiza ebiboozi by'abankuba kyeyo bye tunyumya nga mpuniikirira bwe nti olina Sozi gw'omanyi bw'onoowo kibanyumiza kubanga tebajja nakkiriza ekituufu ng'ebimu temujja nabbikkiriza. Naye nga byebyo omuwala ava ku kyeyo ng'ali mu mukwano n'omulenzi gwe yakwasa buli kimu ekikye nga ne famire omanyi amuyiza okulimba ne mugamba famire omulenzi madde mumanyi okumala ebbanga naye nga talina bamusisinkana. Lwamusisinkanye gwe gusoose ng'aloweesa famire nti baludde naye nga gwe gusoose n'amulaga Kampala. Ndowooza kati njagala nveewo wano ŋŋende ku kirala naye ng'ekyokuyiga kyo kijjeemu. Kiruma omuntu okukulimba. Ne bw'aba nga wali mwagadde nnyo waliwo obulimba bw'otya n'ogamba oŋŋamba otya nti oli mu kitoolo ng'oli Kaseese, oŋŋamba otya nti oli wa ggwanga lino eritalina kakwate. Kambabulire nakugamba Omuganda n'Omusoga birina engeri gye birireetingamu. Omunyolo n'Omutoolo kibanga muganda ku Musoga, naye omuntu okukugamba nti Mutoolo n'okizuula nga mu Kiwoli. Good morning.